In a world where faith and fashion unite, Hijab Nation celebrates Muslim women's empowerment and identity. Women, you're strong, you're capable, you're beautiful and very hardworking. Join our community for inspiring stories, fashion, spiritual growth, empowerment and mental health. Come empower yourself, uplift others and shine your light with lots of entertainment on the 23rd of August 2025 at Thobani Center Level 2 from midday to 8 p.m. at only 50,000 Ugandan shillings and 2 million at table of 8. Remember, every coin helps. Hijab Nation, empowering Muslim women. Powered by Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jaja Sounds, together with Brashida Veils and Makeup. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa zubeera. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gw'okutte gw'obba. Wa sugar teyamweganye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Ddala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fine. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Koroma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Executive Media. Focus, innovate, succeed. You give me some minutes. Ndowoze. Gira na olowoze. Gowerolezaako kati olowooza ku ki? Olowooza ku business. Maswali Kikuyisiza kitya? Ekyokulowooza lowooza bintu by'ogoomanyi. Sikulinaako wadde akazibu. So Shabi Bajali erinnya eddoboozi lyange lyafudde. Bayitube bandoga. Totumanyira. Eddogo lingi nnyo mu bayutuba, eddogo lingi nnyo. Buli omu andoga. Balaba views zange zeeyongera. Balaba abantu beeyongedde okunjala. Abantu bandoga lwa Hijab Nation. Ani andoga kati awo mutuufu? Nange simanyi. Ani akuloga omutuufu? Gwe bano abaana bano bali mu gundi yemu kyokka bonna baali bakyala bo. Abaliwa This bonna. one. Oyasoose. This one. Noli.
olina abakazi 3 mu kifo kimu nedda nnyabo kyokka bonna obandaga nedda nnyabo tosala mugambo kale it is okay oba oyagadde kundabisa ng'omuntu omusiru tosala mugambo totalika sala mugambo nigwisa okuleke tunywa mpolampola tebatuwulira toyogera ebyekisiru tontiisatiisa bannange bwe tunaagira ekyo tunaagira mu nnyumba gwe oligayo yalagawo oligayo oba yali ani ologayo yali akwetalirirako ennyenyenyenyenyenye nga waawe simanyi na gye yali abeera naye gayi yali ng'alina laavu nga nnyingi ng'akunoonya buli wodda buli dakika abeera ekyayaloyoseda tabeeranga ewandegeya waggulu awo gayi yali mu mpimpi bw'ati yagenda n'angulira emmere ku ttukke munnange angulira emmere ku ttukke mugambye enjala ennuma aŋŋamba jangu osaye ku ttukke oli emmere mba naakatuukawo nga baŋŋamba omuzanyo gugenze ettandika akanguya oluwombo lw'ennyama mu binyeebwa nalulekawo nalusimba mu fooko 2 n'omuleka ng'atudde awo ne mugaa kankomewo bwe mutwe mwayawula si bwe twe twayawula nekyo kyamunyiiza nnyo ne tutandika olugendo lwaffe olw'okwawukana kati nfuna omusajja omuwanvu omumpi omugoba mugamba kankuddire nga nfunye omuwanvu mugaa kankuddire olwo nga bannaenseni nga graduation nga nkoledde ebintu bya kampasete yakampa yawe emitwalo gangaaga kuba mujjukira yali ayiwawo omubiri musajja wattu nga ne sente azimpa funa omusajja omuwanvu ate omusajja omuwanvu yajja n'amaanyi mangi oli yali akampa 5 naakolera keeki y'oku Sheraton ne mugaa kankuddire yankolimira n'ekikolimiro tebyankwata bw'atyo omusajja bwe wamusuula ebikolimiro tebyankwata naye oba byankwata omusajja bw'atyo bwe wamusuula bwentyo bwe twayawukana bambi kasajja katukalina laavu I remember nga mwe muli muri hasozi ba muli muri hasozi najja ngalangazana ne KFC nalina ate ow'engoye nga ye wangwezuka ow'engoye natwala abana ba Florence yabambazanga nga ye tumukuula ngoye ne mu kamera wanje ekumusala sisita yaku Saturday onani bagamba tetulanze bagambe fucking shit tulanze tebabirabye bulabi baate bakatutuuka mu mayumba gaabwe abantu baguze tiketi bazimazeewo abo abantu babagabe fucking shit fucking asobina bagule tiketi kati shadi nemuga yagula ddi tiketi nemugenda ogula tiketi n'obuuza ki kuba ogenda tuuka tiketi nsigaza tiketi ntono nnyo ate jjukira ekifo kiri limited ku bantu kati Shadia mwagala za ku mmeeza mwagala za ku ordinary eno Shadia bannahe zeetaano yes musindike sente Shadia muzikime musindike sente Shadia Shamim mungamba sindikiro wa border oba you can pick them here at the National Theatre. I'm still around. Yeah, maybe you can even call me on the DJ nga twaba batikati za mmoja sanga n'omuntu awo ku mulyango azirina nga mutu wa kodi jayo like gye mujja okwogera gye tuba tuwandiika like mujja ne mugamba kigambo kibagambe Shadia oba bali abala Shadia teekako ssente ndi mu kamera fucking shit Shadia sose nanjokeza nga agenda okugula VIP kumbali wa ordinary kijja kunyiza nga yagala bbiri munnange omusajja twalina ow'engoye twalina ow'emmere twalina owa chipsi za gundi
omusajja bali amitani atunda chips zaawo ennyingi ennyo ng'okula za bbiri n'akuwa ekiveera kya bbulaka kiramu wano ku gundi bwoti ku Martin Road nga tulina n'oyo nga tulina n'ow'ebyamasannyalaze naye kambuuze Uncle Biko wamponya enseeno naye kuba nali musibu nnyo ye Uncle Biko yali kyova n'agamba Uncle Biko yetagaziika kololo namuwaayo ekirabo omwaka guno yetagaziika kololo kubanga bannange agumidde bingi nnyo ate kimanyi Uncle Biko we yajjireyo gayi yali akyaliwo oyo omumpi anti kyekugambye omumpi yaliwo nga nemuga nfunye omusajja omuwanvu ate amalala azze n'amangi ye keeka akola za ku Sheraton ne Uncle Biko yajja n'eddala lyonna yajja mulalamu naye ngoba omusajja omumpi mama wange yetaaga abasajja bampi naye naye alimba yali mumpi nnyo yali mumpi nnyo nga talina akanyama yali mumpi nnyo ng'alimba naye ebiseera loza tuliko omumpi kasaa ne ssente naye ebiseera mwali bulalamu nga mutukozesa ziredi kapeti ebiseera mwali bulala kapeti muba mwetaaga nga tulina aba redi kapeti naye kale bonna tebalinayo bambi bonna tebalina kye baatufunamu ebyo ebiseera kale nti nana omusajja yatwalako ewaabwe nakutwala ewaabwe nakwanjula mama we nebasenga be alimba lwaki teyasooka kwebuuza naye naye ekizibu kye kyali kimu yali tatuuka kuwayitiya abasajja benjagala nga naye mumpi kale nemabegakawo nafuna ow'ekirimi sisita obonyeebonye sisita obonyeebonye kiraba oluvannyuma nti omusajja nali ngudde mu w'ekirimi nga wabagamba supu wagamba supu supu kane wali nga mpa sente empitirivu nga sikiwulira nti alinamu ekirimi ngenda olaba ntandise omumwa gwange atandise osala sente tandika owulira mugale toba n'ekirimi olwo sente zisalise tandika owulira nti alina ekirimi owulira emizeegi tandika owulira nga alina ekirimi mugale tobanga wazaalako olwo onoonywa nsonga emugobesa ngenda kizula nga yazaalako naye nga saagala abasajja gaali ekozeeko saagala abasajja bazaalako toyagala bavuzeemu ne mutasa ekyamuntesa ali yazaalako si kirimi yabula kuzaalako n'ekirimi kyakontributinga kinene nnyo n'ensala ya ssente singa yasigala sente azeeta tewalijjukidde nti alina ekirimi nze sandiwudde ndi yazaala nako ngenda owulira yazaalako ate nga azadde bakazi bangi abamuzaddemu baze bamusuulawo bamukankabudde ekisusse neŋŋamba nno tekijja kukola nali njagadde ekirevu kye ngenda olaba nga ekirevu baŋŋamba akiteekamu ya growth nga tekiri ku nakyo tekiri ku nakyo neŋŋamba aliko bingi ebitali bibye bwe ntyo nensigale wa Biko kyekirala ekitaali kikyengo gyeko bwetyo Uncle Biko nansigala nga nina bulambala mwenga tubagumiikiriza saaga musajja azadde omukazi najja mu nnyumba yo nga buli kyalina ku ye si kikye amba abakazi muli battabu mwesiga omukazi omusanga nga akabina nga muwanvu awambuye lwankondo nga mulungi nnyo lwa makeup nga omukolokotako omubi alina akaweko yasalako akake asizzaamu obuntu bw'okumanya obumasaamasa okitegedde ekisige yakisalako ne bakubako ekikube nga bamuggyako bena bebagattako obugasi n'omusigaza ayinza okuggwawo naye mutugumiikirize so bwe ntyo ndiwa Uncle Biko kati fule Uncle Biko muzira Uncle Biko wenjagala okuzunga bwenzira bwembanga apasuka ate musanga akyaliwo kati ampeereza mesagi naŋŋamba bakundoopedde kozi taliiwo nentegeera bamugaye nakoze olugambo ku mukolo gye nalaze yageze olaba abantu bankalakata naŋŋamba ate wakoze eki namugaa najja ebigambo eno nembizeno nobatabula naŋŋamba edduwa zange mungu tannaziddamu ezantudde ku kaaba yageze kukaba kusabira olekerawo bikyusakyusa nterere like to the woman he dreamt of naye baba to the woman who does not have a mouse ulya kino ekigambo kyokka famire ye yeeyongedde okunjagala mugenda embeere ne mugamba abakazi tuguma naye n'abasajja baguma baguma abasajja bamu baguma famire ya Uncle Biko yeeyongeredde ddala okunjagala naddala bamaama be kunzeko batava ne bakkojjaabe kati nakkojjaawe kyali wange tuli tuki temuteŋŋana abasazaala wange akuwa kasente
Ampaka ate twalibadde kyekigatta sizala wange nga tampa ssente. Nze nkimanyi. Which connection? Nkumanyi. Awo otava. Uncle Mao ampa ku ssente, ankubira n'ambalira buddiiro. N'akwokyayo. So if he's not giving me money and me, I don't have any connection with them. Era Uncle Bika akimanyi bakojja abatampa ssente. Temukolagana. Naye oyo musanga n'angulirayo ebintu bwe tugenda oziika ewa babbiko n'angamba oyagala ki n'anjokya nayo. So mukwano gwange nnyo ne bannazaala bange abanjokya n'ab'omikwano kyange nnyo tebasobya. Abatakwokya. Like we do not have any connections. Mweraba bwerabi. Munyumye kuki ewatali ssente. No. Baluzungu ekikyankuumiddeyo ewaabwe luzungu luno ne mutabani waabwe tannayimpawa. Biko wamma oluzungu olungi gyalugjeyo. Ne balina olusigu abamama abwe. Omwana yayiwayiwa ng'oluzungu lungi nnyo. Ate mutabani waabwe muwanvu. He's tall. Biko is tall. Yes, Biko is tall. Biko yankoowa bannange. Yakoowa. Wowe mulaba ng'akoowa. Nogaye wange. Ng'atudde lw'abaana. Nagaye wange. Abantu bamuleetera ne bamuloopera. N'ayagala owoza naye ng'olumu agaana naye empo zaaki. Kyovala nze ngenda ne nkugamba. Kyovala ngenda ne nkugamba nti Bika alina kuziikibwa Kololo mu bazira. Yes. So buli mwaka tugenda muwangayo ekirabo Biko. Kyetaagisa. Ne madamu wa Kasuko. Ekituufu. Ne madamu wa Kasuko agwana ekirabo. Muwangayo ekirabo. Bagumu. So oli otya? Ndi bulungi. Wamala n'oconcentrating akati ku mukazi omu. Nali si concentratinga. Azeggula tiketi customer. Azeggula tiketi. Gwe Conrad nga totufaako customer azeggula tiketi. Nali si concentratinga. Waito concentrating naye kati wafuna omukazi mweru. Like she's naturally brown. Erinnya lye yangambye yani. She's tall, brown, naturally. She has money. Beautiful. And she loves me. Omanyako. Kakulu nnyo. She loves me. Kakulu nnyo. Naye luli yali agala okunsasulira enkoko n'agenda nga ndagisasudde kyagala. Tewakyagala. Wamugjawo ate gwe wabiyingiramu. Naye gy'onookoma oyingira mu bintu ebyo wana. Bwe mulaba mukyankalanye ejjukira. Ye muleka asimba amakanda. Ebintu byammwe saabimanya. Gwe wamugjawo. Ebintu byammwe saabimanya. Yali agenda bw'ati okusasula n'omugjawo za saakiraba. Oyingira no mu relationship yange ne mukazi wolowooza munaawangaala. Mbu bali abaze bonna bakulema kibadde ki. Ono ne wandimulese ne tukwatagana. Kuba mukazi wawe mulabamu ssente zange. Soba otambula nene wabaka musabaze ne basaba ennamba yenjiwaayo. N'omugabayo. N'engitunda. Nkusuubiza I can sell her number. Nkusuubiza sijja mukkiriza kutambula naye obanga oli wakutunda nnamba ye. I can post her pics. She's my model. For Gibbs Bride. So bw'omala postinga ebifaananyi abasajja ab'ebula abampeereza message Shamima okoze otya? Bagamba mbadde mwankola ntya abablaza. Naye nga nkuwa ennamba yengo giwayo. Yes. Ankusabire. So how are you? Ndikiriya. Nange wotobadde. Ate mujja Chosen Back teyazze wano. Nashiba. Wabadde wali ng'okola akantu. Naye wamulabye omwana. Namulabye naye. Amagumba. Namulabye naye. Omulanga amagumba gamuli kungu naye walabye biganda bye. Kati seka gye yali ku kyokuleka biri na. Bangambye bw'atyo bwe yali n'ono. Bandaze ekifaananyi. Naye bwe yali bw'atyo. Nedda banna. Kiki ekimunywa? Bufumbo bukunywa. Obufumbo bwamunywa. Yayimbanga kali akayimba ka Lunamu nga ke kamukuumiddeyo. Kanyampisa osobola okuuma obufumbo bwo. Nga bwe byali era bwe biri yeevuma Aluna. Empisa ne zimukanya. Yeevuma Aluna. Yawunzika empisa ne zimukanyiza. Omusajja aba agenda n'ayagala okuleeta kano aka Lunamu. Nirabadde ku bisambi. Buli saawa ne weebuutikira agenda okwagala okwebuukulula. Ng'obudde bugenda. Omwana wali ye ateebuutikira eri.
kubanga bw'oŋŋamba nti sibwatyo sibwatyo maya kugamba bw'abanga kati ali bw'atyo Ssekajja yamufuna yenkana atya kwafaananga omwana omuto yamufuna yenkananga ono nga sisaye bwe yabadde tewamulabe nno mutono naye bina kweriri balina amabina ngonna mu kifo kimu ko gabadde asatu mu kifo kimu nga nze tudda nno nga balinawo abalala bamuserebende mu kifo kimu nambwayo namukasanze naye bamaze nokkiriza toli muserebende semunaye nakkiriza ddala lwakuba abantu gye mabegako awo I got hips, don't lie. Nefune bina. So I'm not bad as Namkasa Nambwayo. Those girls are in a bad situation. Munange omukazi wamulabye. Namulabye nga akaba ngeno lejera nga afukamidde. Yafukamidde. Okupati gasaka. Yafukamidde wali nga gundi amukola kinga mujjako akantu ani. Yabadde akabanga akabiri. Simanyi. Nze namulabye afukamidde ku maviivi. Nenyamba situation kyemutusiza ku kubeera nga ali ku mavivi mu kamera kyabadde kinenemu manya nti akantu tuba tulina okukongeramu nedda yamukozeeko yamugambye akonge mukanaanula nnyo views waliwo eziragama kwagalako namba alina okafuna namukasa alina okafunamu 100k namba yeyadde amukolako ndowooza we yafukamidde namba yakipise namba yeyadde amukolako namba alina obukodyo bwonna kati olengera ali ku mavivi tannabiyiga ebyo tannabiyiga so yakaabye kuba nze naye ebigambo byako bitono bakaggyemu ebigambo kayogedde nakalayi kayogera naye waneeno kabadde ebigambo bakakabikake neŋŋamba kano ke kabadde bagaa nti kadde kayisaamu abasajja amaaso kano naye kalayika nedda kalayika ne kamuyisaamu maaso wakalabe anyobera ku saidi y'abakazi naye naye amazima gakufuule waddemba kakana nga bwakalabyako n'omusajja gw'omanyi gw'olaba kakana kasobola okuba nga kabadde kafuga omusajja ensobi eri emu yokka kanonya ki mu mawulire kaba butajja mu kamera $5 kadde kazijjawa mbu tewalabye ne bamafina akawadde $5 bakawadde kale katugendera tewalabye ni waliwo n'omugaggo omulala eyatukubidde nga ayagala katandikirawo bizinesi yes kuba oli yaŋŋambye akaana kato nnyo kali naive ate abantu bakavuma bagenda katwala mu depression ye ng'agamba leka tukabe bizinesi bakajje muki mu kamera ye takagala mu kamera kubanga kamera kibi nze nange wole obuzibu bwange akaana banyonyodde baganda baako ekyabaleese mu kamera nga bakooye ejjoogo babadde basooka ne bagaana okujja mu kamera ng'omukulu abaweereza message Ssekajja yes Ssekajja fucking shit tumuwe bibi ng'amugamba ntajja mu kamera kati ate olwamaze essimu n'atandika ojjiwa omukyala nga yakwata n'aganze nannyini musajja soka olindeko Chosen Becky nakola essimu n'akubira akaana kano nga bwe kakuba yagikwata bakaleka mu nnyumba ennyumba nga babanja Chosen Becky alinga kyendowooza nene Chosen Becky tomunenya akuuma musajja nedda bannange omusajja gwe kankubulireko zibeda omukazi alina omwana mu musajja oba alina abaana mu musajja ensonga ezo tebaziyingiramu oli mama w'abaana kati baba boogera nsonga kati bwakuba essimu ng'omwana mulwadde afa ng'ogikwata nga muganga kubanga nze mukazi we totumanyira wabula ate ekirala abakazi kino mukiyige abakazi nga Chosen Becky kino mukiyige okubba omusajja kyali baddokke sajja tebamubba bababba muli bikopo yaate okutwala omusajja kyali baddokke okujja omusajja ku mukazi omulala kyali baddokke naye weebuzeemu ekibuuzo nga alese omukazi byogamba togamba otwala omusajja aba yamutute yamwekwanidde kale omusajja okukwana nga alina omukazi omulala nga bw'ogambye kyali baddokke naye ekibuuzo kyoba weebuuza Chosen Becky gwe mulungi asingayo mu nsi gwe asinga ebbina alina ebbina yasinga naye yasinga abaana balina nabalabyawo mabina mu kifo kimu so lugenda keera ku makya nga naye loli bwe yaliyina ne liggwako yaggwako baaba naawe lisobola okuggwako so kati amaanyi iwawo matono okuzaala amaanyi ayiwewo matono musajja y'omu Chosen Becky gwe yatugamba bwe yazaala nga depression emutwala eryo nebbina lye tulaba musajja ono kyokka ate musajja y'omu eyamazeeko eryono naye kimanyi nti waliyo abasajja nga banyunyunsi eno gye yavudde yalese alimazeeko eri gyagenda yadde yalimuwa
Mama wallahi Chosen yatugamba bannaye kana akanyoke nakamulaba ebbina lye mulaba mwami Ssekajja. Ali mulavu. Ate nono era naye atugamba line ebbina okunzi kwako nali bwenti nga ndiyina eyali malako ye mwami Ssekajja. Ali mulavu. Mwami Ssekajja akola kyamalako aleeta. Kati anu waliwo abasajja ba mirundi ebiri. Waliwo omusajja nga sitobeera naye omubiri gukyuka n'oglowinga ebbina ne limera ne oba tolirina. Kitegeeza Uncle Biko takoze kino. Nange lwaki ontwalayo eyo? Lwaki sifuna bbina? Uncle Biko lwaki tafuna bbina? Uncle Biko lwaki zibira tafuna bbina? Ayinza okugamba ero namusanga talinaako wadde. Ero lyemulabako. Ntobye. Maanyi gaali. Uncle Biko ateka kubanga atobye. Okuba ng'akutuusizza akawobigulabigulako kutwala. Bannaye. Sisita. Essaawa yonna. So kati munnange embeera bwetyo bweri. Gwe waliwo abasajja abanyunyusa era ne Chosen Beki abeera aweya ayinza okuba Ssekajja ajjako bujja tagattako. Abula nno naawe. Nga bino byogera Musumaya yali kuwadde yasso byogeza laavu nga nijja kulabako mu mwaka gumu okuva kati oba ebiri ng'ofaanana yaani omuwala? Ani? Shadia yaani? Mukyala Ssekajja omukulu. Mukyala Ssekajja bamuyita Nashiba. Nashiba. Eyabadde eyali. Atedde. Sebo once a general. Always a general. So kati kyoba omanya. Naawe oyinza owunzika ng'olinga Nashiba. So ebikolimo byammwe nno yagambye tebigenda mukwata. Tumanyi tetwagala mmanya naye mu bintu bino byonna kyenyinza okugamba Chosen Beki. Kale nange ndi musajja ne kano kankogere nakakopaku mmwe abakazi mbu omusajja tebamweyalira ne bamwebikka. Tebamweyalira ne bamwebikka. So musajja aswaza, omusajja asobola okukuswaza. Nashiba mulumbe ng'oleka mwezi n'akuzza. Noonya we weekwata omusajja ng'akukutte bw'ati. Naye era alina akagambo ke bagamba nti kasita yajja oswala, it is not your tears, it is her tears. Kano kasigale ku record. Weegendereze leka mwezi n'akuzza oba ogoba musajja munno. Oleka mwezi n'akuzza. Sikolima mu buli amazima. Nashiba agenda afumbirwe. Okufumbira tunnamugaana ne Chosen Beki amuleke waba ayagala kugenda tata w'abaana baayogere naye. Nange kye saagala. It is very important. Nze nabagana ne mmala nfuna omusajja alina abaana. Nze byayogera ne mukazi we tebinkwatako. Yes. Bayinza okuba boogera nga olwedde obasanga balina omwana wawe gwe baze balabira nga bajja bamwogerako. Oyinza obasanga nga omukazi akuba essimu koolo nga waliwo emergency. Kubanga olaba nze okwawukana n'omukazi nga tulina omwana. Abo balaba bakwano bammwe abaddala. Yes. Omukazi omwana tasobola kuvaamu. Kuvaamu omwana we n'atakuvaamu. Omwana akuvaamu aba bamuyisa bubi. Kyobola nze obulamu bwange nkyawa nnyo. Omuntu akira ku makya n'alekawo abaana be olw'okuba ng'afunye laavu. Waliwo omukazi walabako omuwala yajja oluli ng'akaaba. Ono gwe mwakolako nammwe n'akaaba n'afukamira. Yes. Enaku zino okaaba mukamira. Mamu yakubye essimu eggulo. Yalabye akantu. Yalabye akantu. Katu kamwe nga katambula. N'akuba essimu nga mukalo ogendako ku gundi yammwe. Annaye temutuyisaako views. Kajja atamulambulamba naye katambula era omuntu gwekikwatako bakamutwalira. Soko mbuli egundi yammwe The epitome. Muzitwala. The Epitome Media. The Epitome Media. Epitome Hotel. Epitome Media. Hotel ziveemu. Media. Ne eno gwe lina n'oluzungu walujja olwa epitome. Tojja kubitegeera. Yuno. Yeyo omuwala. Wamukola mu party 1 ne party 2. Kano kadde ka promo. Kamukadde ka promo then. Maama yakubye. Yakubye essimu ekiro, omwana yankubye essimu ng'akaaba ekiro. Ng'agamba ki maama? Maama ankubidde essimu. Aŋŋamba neesonyiwa amaka ge, bwema njagala emirembe era simanya bwe naagenda mu maaso nga mwogerako ajja kungulira abatemu banzite singa amaka ge gakyankalana. Ne mmugamba kati tugenda mulumba kimaafiya. Tugenda mulumba kimaafiya. Mama Angela yonna gy'oli amannya tugamanyi, amannya g'omusajja gw'olina tugamanyi. Agambye agenda kutta omuntu. N'ekyalo gy'embere. Yes. Omwana yankubidde ekiro ng'akaaba amazzi gamanyi ne mugamba guma. Olwanirira ddembe lyo ng'omwana. Asooka agende ku poliisi mulimu ebintu ebitalina twala lightly.
omuntu bw'agamba kutta nogenda no reporting ensonga ku police polisi eyo reference naye ne bagimuweerezaako nebeerawo just in case omwana alina ekimutuuseeko kuba kati omukazi ali mulava omukulu asobola ddala okutta omwana we omwana yangambye nangamba omukazi oyo mulaba omwana muleete mumupeeko mukolemu ngenda mukuwa omwana nanga mukulaje n'okungi omama wange yasobola okukola yavuga okitegeera mukulaje n'okungi mama yasobola okutambula najja kubanga navuze nengende ew'omukazi amusuza eyo maya omukazi nemwegerera nemugamba ojira omukuumirako nti mwana omufunira kyakola n'omwana wadde ku ssomero omwana ali mu kirasi oba top oba baby muto musiraamu musiraamu omwana but omwana muto tumala okumubuuza omwana kusoma tulabe byokumufunira wakola ki ali mu top mbambi omukyala n'abakyala amukkiriza okugenda mu kisulo nkakasa tasobola kumugaana kubanga nandi muwadde basare tujja kwogera twageze tulaba omukyala tumwegalira agire ng'amubeeza omukazi yakubye essimu ayogera ebyekisiru namugambye maama kataye akakutegeera nti mu nsi waliyo abasiru kuba kati atandise kumanyiira maama kye yakola yavuga emmotoka n'ajja ew'omukazi amusuze wannaabakyala aze yeevuga omwana gwe yazala tabeera nko naye yamusuula okuba yafuna akasajja azze atuuse omuwala lwaki tagenda n'akola omulimu gwe yakola bamugoba ki ekyali kimuze wa maama we maama we ki oyo alajja nabula yanywa mawabe like amuze mbulamu kuba omwana yamuleka muto omwana akedde ku makya awunse embeera y'okubanga yeeya awunse agudde mutandika okweryamu akasente asobole okubeerawo 16-15 years ajje muweeyo akantu afuneyo kuba muzira kisa okitegedde avudde awo azadde omwana agenda okumaliza omusajja yasobola okujja muwewe ku buyambi kwamba bamayi bose ne baba banzi nga gayi mubbi kwe yazalamu omwana abaya akanka okumugiragira muyambeyambekaawo agere ekizwa gayi mubbi onako obuyondo gayi bamukwata alina lufenye emyaka emeka gyali eyo yamuleka ali lubuto yes kyokka nyina mufa gyokuva okay tukitegedde oba wali mulaavu nnyingi naye omwana muleka muteekako kibbuli mukubira amasimu omugaya byekisiru masa aleetedde ani kyayi banne ekyo kina Kenya tekitegeera nga naakatuuka wano ku ssaawa 3 wakoze order kyayi saa 6 amuleese mase ngenda kugoba obulamu bwange bwonna naawe nga bwe nakoba akajuyisi akamanyiiroko namutumya kyayi namugamba ndeeteyo n'obunyeebwa lwaki ojja mu Uganda nga tosobola savinga bannayuganda bulungi nga bwe twagala lwaki todda ewammwe Kenya nange nange kiba kiteetaagisa so abasajja lwaki temukyaga lwaki wemufuna abakazi ampe ku kyayi enjala ennuma naye tubanga lwaki tubeegayirira nga ebintu bibagulako buguzi bw'ofunye enviiri za leedi n'azitumamu ekikata sibabaawo yavuddeyo mu walagi kibadde kyetaagisa kikinyiizeemu ewunyiize Yasini lwaki abasajja bemufuna abakazi abalala which is okay because osobola okuba ng'onkooye ng'ofindinze love lwaki mukyawa abaana bammwe kyabusiru mu kutandikira ddala ngenda siba nakiwagira wadde balina kutwala ku poliisi kyabusiru okera ku makya n'oleka abaana bo olw'okuba ofunye omukazi kubaganyiza bano bakazi babya busiru nze mu bintu byesikweka be baana bange kati kyeki baleetera okwagala ennyo bano bemutusanze nabo nyamukyawo abammwe lwaki mbanjaga nnyo bekusanzira nga lina abange okubaagala benkusanze nabo itiiza oke naye abange balina okusooka bali nabo balina kitaabwe ate mu mazima tosobola kwagala baana ba muntu batali babo kusinga babo abamusiru nze ndaba oba olimba abamusiru omwana we alina okusooka nze ate omusajja yenna nga nsanze n'abaana tosobola kunnimba nti ababo tobawa mmere abange obawa nesirowooza nti olina kyombalako era kyekiri kyembadde nkugamba nti Chosen Becky buba otegeerategeera omusajja yenna akeera ku makya n'akulaga nti abaana bali be yazaala mu mukazi omulala gwayawukanye naye babi nnyo abo balungi nnyo gwe bakusomera nabo baatazaala then manya waliwo ekitali kituufu gwe weebuuza ekibuzo gwani yagaa nti nava genda beerawo lubeerera eyiyo naye bwena gwawo nange amaze okuzaala mugoloza agenda kukola ati wakati labamu
Alina abaana babiri eno be yalese. Chosen alina baana. Bwe banaddamu ne bazaala. Ati alina abaana mukaaga as of now. Kuba nekyoze nkakasa amwetagamu abaana. Bulungi nnyo. Balina ozaala kyekirina obbagatta. Bwe bazaala abaana omu babiri be baana 8. Bananga buvunaanyizibwa bwa musajja. Buvunaanyizibwa bwa musajja. Naye ng'ate n'obuvunaanyizibwa obusooka abudduka. Kati naye kyoze ni bwana. Naye yagambye omukazi adde amuwa obuyambi ate omukazi alayira. Agamba wallahi saamuwaayiriza. Naye nolabye omuwala oyo mukakkamu nnyo. Mukakkamu bannange. Nva kuba nabayaaye. Nolabye muwala muntu. Osobola okugamba nti ono abikkako naye muyaaye. Naye wallahi nakalabye nange nga kantu. Omanyi kankubulireko waliwo ebintu ebiwemula. Nagambye omusajja beba abakazi bosobola okugamba. Ngenze. Sikwagala mu kamera nja kudda. Ngenda kuba nkuteerako ki? Obuyambi. Yalibadde asigalayo. Yalibadde asigalayo. Naye asula mu famasi. Ne bwe yalikedde ku makya n'agamba omuwala oyo nfunye omukazi oli. Ne naawe sigalayo. Yes, sigalayo. Nja kujjanga wansi na wayo. Yalisigaddeyo. Nakalabye. Kubanga nalabye muwala mukakkamu. Omanyi kankubulireko. Kamera eno giraba. Omuntu bw'ajja mu kamera n'asigala ng'ali hambo. Manyi oyo omuntu aba hambo. Kamera ziralula. Nga Nambwayo. Nambwayo asigala ali hambo. Ng'akyayita omukulu taata. Naye Nambwayo tasoboka mukko. Nange. Nambwayo tasoboka mukko. Nambwayo asoboka. Lwaki nnumbagana ye? Nambwayo mayiro tasoboka mukko. Kati nze nange ndi muntu mukkakka nnyo. Nambwayo alina kye yakolanga kye neewuunya. Taata. Nga asigala akuyita taata. Naye ng'akunyiga amapeesa ge. Ng'ate mu mbeera yonna. Tasobola kukuyisaamu maaso. Naye ng'asigala akunyiga amapeesa ge. Tiketi omanyi leero. Tugenda kukola bwe tukwata amasimu anti tiketi. Alo? Waalaikum salaam. Mulungi osibye tanyabu. Hajati mwatuyita ku mmere naye twanyiiga nnyo kye kituufu. Mulimu abaana n'ebyana. Ate oyaga mugamba. Kati badde tuteesa mutukolere ekyemisana mutukompasetingi. Kuba neero tukyogeddeko ne Kasuku ne tugamba lwaki totuyita n'otukolera ekyemisana. Nze ndi ku mukulu nnyo awo wennyumiridde. Oh my God, tell them I love them. So kati nga tewaguzeeyo ku tiketi za Hijab Nation. Naye gwe wandiguzeeyo gwe nga gwe. Hajati wali ogaba $1. Gwe nosooka n'ogulayo kaawe. Compensation y'emmere. No weekend Saturday. Kati ogenda kirowoozaako ekyo ekyemisana. Kuba kati katutegeke embuto. Kyatuyisa bubi nnyaja kyatuyisa bubi. Naye kati kiwedde. Okitabye? Twali tetukyasalikako musale. Kati katutegeke embuto. Batutegeke bane Hajati ate. Olugga bwe kiti bandituyise kubanga embeera tegenda kuba nnungi. Ngamba embeera tugenda kuba enjala etuluma nnyo. Okiraba? Hajati onjagadde bane n'otanjuza. Amiina. Amiina Hajati. Amiina.
kiwedde ajati kansevinga ennamba inshallah kale ajati abantu beeyongeredde ddala okunjagala ajati ye akubye kutwetondera kuki obutabaita ku mmere iye naye gwe ffe otumanyi nagambye Haji nemugamba Haji Bakaluba iye temwatuyita ku mmere naye olwo olutalo lwatandise twesiga tunyumya naye tetuddamu kunyumya ku kintu kyonna kya ssanyu ng'olubuzibu kimmere mmere kasuku nno ye ekyamulumye tifi nga balina gundi dishi empya netaliyako mu dishi empya baguze dishi empya babadde ne dishi empya twazaayo mu vidiyo obusungu bwa kasuka we bwatandikidde kulaba dishi empya nga taziririddemu nze kyannumye $1 Haji bamugabira $1 nga sikirinaako yadde control toliiwo wali tolina lusobola mugamya Haji njokyayo naye bannaye leero naakolako agambe tuli bizemu alo ngenda mufuwadde wonaani weziri jangu Jaida nini mukantu jangu olwana olwo yangu wangenda vaawo jangu Jaida nigo wenyini gy'obojja esimu ng'oyina nnyingi eno bagimpa ku birthday Uncle Biko Uncle Biko akoze ebintu naye tuga buli kiro buli kiro mwagezaamu mutta wanteera talabawo buli kiro mwagezaamu mutta ate okungattako bafaani mbajja muvuma olina zizika sisi tozizise olina zizika ene kimubeeramu nakimanya nti wagereza kugattako njateekawo obwana bumuvume sisi teyagaliza ofuna oli mukyala musiraamu saagalizaawo ibada yagaana siramu abadde ki empazi kwetogeya semadayage so abasajja basuulidde ddala abaana abasajja basuulidde ddala obuvunaanyizibwa bwabwe lwaki akakofiira kambalirawo mu maaso sajja basuulidde ddala obuvunaanyizibwa bwabwe imaani yemutta kale ekyo bayita kiika seke ekkanzu alimba yagikekyudde ennyo Yasiini lwaki abasajja temukyakola lwaki kati mukola bukozi bunyama si wonna abasajja bakola wama osobera n'omukazi nga yakusinga ssente kisinziira wamamba olwo yaba akuwasizza okuwasa waliyo abakazi abalina ssente nga balina empisa okuba ne ssente n'okuwasa byawukana they're not different things yes omukazi asobola kubanga ennyingi zayo tesobola kwenkana ya musajja asobola n'okuba nga talina naye nga yakuwasa nga tamanyiirwa ali mumulya bye naye n'osanga ayina ng'empisa ayina ssente kintu buntu ekijja mu bulamu bw'omuntu kati bwe mba nga nakuwasa nga tozirina bw'ozifuna nkukyawe nina omukazi gwe mmanyi ali awo wano baawe avugawo taxi naye si tekimanyi ali mu palamenti baawe avuga taxi naye kati atono naye alimbamu nedda omusajja yagaana baawe yamusanga mu taxi omusajja nagira bizinesi ze taxi ze ne zeeyongera naye omusajja n'agamba ye gwe mulimu gwe gwakola ki gwategeera era mukazi we abasinga bamanyi oli ddereeva we naye omukazi awa bbaawe ekitiibwa wallahi omusajja oli bwakuba n'agamba ndi waka buli mulimu guyimirira omukazi n'abagamba Haja akubye manyi naye nagamba bannaye akikola atya one time nalikoko mu mboozi y'abawala sijja boogera balinamu kasente basisitaazi obamanyi mbaako sijja kuboogera wala basisitaazi balina akasente one time nali ntuddeko mu mboozi zaabwe nvaako wabula
vaako emikwano nina mitono nange sigaza mibale tonjawula n'abantu naye basisita abo nga batudde sente bazirina era bwe bazze bwe mwajja pakinze moroka nsajja n'apakinga ne batuula mu kibooziboozi naye kimu kyanyumira mu mboozi yaabwe omukyava agamba naye omuntu ajjawo omusajja amwagala ebiri siriyasi naye nga balungi balina akasente amafiga bagalina bwe banyashi ennaku zino gye boogerako bazirina zinyashi bwangulirayo waliko okunywa bazirina nyashi naye ng'omuwala omuwulira alaajana yeebuuza musajja aliki sente azirina naye ng'omusajja amwagala ebyaddala abuze kubanga bonaona bano abajja ajja alina sente MP ajja kujja amukwane amwokya abeere nga amwokya naye talina gyamutwala ate abo b'MP tebaagala kunyiza abakazi baabwe beewaka talina gyamutwala nga community maid wali sirina sente ziri mu mmotoka okitegeera talina gyamutwala kati n'abeerawo weeraba okula emyaka gikugendako omanyi mukazi wagatta bino ebintu bina empisa omukazi azirina naye ng'omusajja yabuze amwagala ebyaddala omukazi wagatta bino ebintu bina okufumbirwa okuba kuzibu ekisooka omuwala yenna singa asoma nnyo that is one nganze ekyokubiri naafuna omulimu omulungi nganze ndasimanyi ekyokusatu naafunamu kasente nganze ekyokuna ng'ava mu famire ennungi nganze ebyo ebintu bina ebyegattira ku mwana omuwala bwatyo bwadiba ayinamu kasente bulungi n'obulungi kwe buli oyo omuwala kizibu nnyo era kyova laba basanga mu kibuga omwo ng'alina moloka nnene alayika bulungi bw'afuna wati mugamba mashallah naye nga talina musajja abeera mu kisenge kye n'akaaba yekka n'omusanga ng'awoloma omusajja yabula ate gye bali ku social media okwo nga muwala mulungi obeera oko n'omutunulira naye ekizibu kye balina kiri kimu kye baagala tebakimanyi omanyi abakazi mulina obuzibu okay mu bw'obutonde bw'abakyala Allah yabatonda nga mulina kuweebwa ate respect y'omukazi yenna etandikira awo lwabeera ng'ali submissiveness eva mu kubeera nti akimanyi ono yalina okumbeererawo bw'ate ofuna bwe yabatonda ng'alina kyakufuna yes ng'ate akikweguyako kati omukazi yenna buli lwabeera nga tasobola kuwulira nti alina kyakweguyako yabeera submissive kati okujjako omukazi katonda gwe yawanga okutegeerako kwa njawulo n'akitegeera nti byonna nawe ebiri sente nzirina obulungi mbulina figa njirina famire njirina omulimu ngulina at the end of the day ndi muki ndi mukazi nina okubeerayo n'omusajja gwe bayita omusajja oba ayina oba talina oba mumpi oba muwanvu oyo kasanga mba I love you ne mugamba I love you too nina okubeera wansi we oyo mukazi yekka bw'ogenda osanga alina byonna byenjogedde biri naye ng'ali mu bufumbo ate nga musanyufu naye abawala bonna ekibatawanya buli omukwana bwoti n'akizuula nti akusinga ssente kimu bibiri nga gamba after all nsobola obeerawo wootali that is where the problem comes from kyokka ate abasajja abasobola omukkakkanya bali abalina ezisinga ku zize tebalina budde buse tolinga naye kubanga omuwala yenna bw'afuna ebyenjogedde kyaba yeetaaga mulamu ye musajja asobola omutegeera omusajja amuwulizanga queen kyokka teri musajja agenda muwulizanga queen ng'amusinga ssente ko omusajja abalina ssente nnyingi tebaagala kumanya obudde tebabulina mukuya n'ogaba birthday n'agamwagala sente mmeka n'aziweereza n'atajja agamba mikwano gyo nga gimukubidde mumukolere birthday najjawo naga happy birthday nina wendaga nyumirwa nasigala ng'akwokeza era n'agenda okukolera ebyo okukola biki kubuulira buli ssaawa I love you tosobola tebalina sente zezimu z'olina kati mukama tagaba byonna okitegeera kati olina ssalawo n'otegeera si kyosinga okwagala oyagala laavu oba oyagala sente bw'oba oyagala sente mubeere mukaba paka ate mulimu nkaba kubaamu Zubeda abasajja balina laavu eyaddala balina sente ziri moderate Zubeda abawala abalungi abo boolaba balina buli kimu bakaaba ate abaoli haji tebali mu kikomera kimu ava kwino naddala bali omwo naye lwa ssente bakaaba osanga omwana ali mu kisenge kye ku buliri bw'akaaba naye mutufu mukama katonda nazza gwaki
nze nabulayo omusajja asobola okunjagala atule wano mbeere mu nnyumba mugambe hani nange bwekino kitangambe it's okay because it is very important omanyi sente tuzaagala naye sente zirina we zikoma kankubuulyeko this is that time waliwo ebintu sente byezitagula si za kisiru waliwo ebintu sente byezitagula sente zigula happiness sente zigula mukwano kankubuulyeko amanyi tuyogera bagamba biti byeyogera ebyekisiru nebana bagamba bayogera ebyakisiru sente zigula mukwano mbuuza lwaki waliwo abawala bangi abagenzi eri abasajja lwa sente kituufu ne bazimuwa n'omusanga azijjayo nanoonya ka boyfriend ke kali akatalina nazikateekamu sente ziba ziguza omukwano nekagana okukwata nagana okwebaka nekagana okukwata essimu n'omusanga apiikana naye kenyininyini azimuwa nojja n'omusanga nakumalirako emire nakustressingiramu naye nga mubuuza bebi obadde kyoli bulungi kasiri bulungi ina byengatta ebitagatta okanakuuza munaye tofaayo tokoyagala sente nobonaabona naye nga kyobonaabona musajja munne ali eri mukatanga yaganye okukwata essimu so kati sente zirina byezigula zirina byezitakolaki sente zigula ssanyu bakulina essanyu lyokufeekinga omanyi waliwo essanyu lyebayita eryaddala real love nobeera ngaolya ngaoli musanyufu sente zirigula waliwo lino lyetugula nogamba nti nze njagenda mu kibalansi asanye you have those people abakulya around bakube endulu bakube engalo that happiness is temporary omala obagamba banaye musule bulungi mwagere gyabeera ne mukazi nga mwena muli baave naye kasaba banga mweyagala ebyaddala no tonfuna bubi I'm not saying that sente zirina byezigasa yes mu bulamu bw'omuntu buli muntu yalibalina sente ezimala ebizibu okuba nenyingi tizoke naye zaali baddewo ngaolwedde oli musanyufu nga bweweetaaga ogenda mu ddwaliro ojja kugendayo bwe weetaaga okugendako out ojja kugenda bwogera ku makya bebi nagamba njagala kino ojja kimuwa nga tomaze mugamba gumiikirizaamu naye tewali kibi nga kuba na sente olaba bebogera ebyekisiru kambiyite byakisiru asa omwana nga nze okukaabira simanya mu muzigo nkaabira mu Range Rover nebetobyogeranga olabigwa omusanga baseere nyina ogamba abadde ki wali abagala okwokya amayumba nina mukwano gwange anansonyiwa wanalaba akantu kano musajja mugagga alikawo empeya alina ekifo kiri kukuwa sijja kyogera bwe nakyogera jatagira nti gwenjogerako naye naku twali mu jimu nga tukola mu jimu ye tukuba ebyuma ngera oli yeesooza waayi lwaki tonvaako lwaki tondeka tuli mu jimu tukola ngera oli omugagga nemugaa kiki muganda wange anga muganda wange oli muvubuka muto naye kankugambe bino ebigambo musajja mukulu ddala lwakuba alina amaanyi akuba jimu bannange lwakitondeka nze benkwata ku mikwano gyo ngamba osigaza mitono njesonyiwa ejange ogiyingirayingiramu omukulu naŋŋamba mwana gwo nina ekyantuuseko alina sente ze mugagga naŋŋamba omanyi nti omukazi tumaze ebbanga tulina n'abaana omukazi yakedde ku makya n'aleka buli kimu kyenamuwa nemmotoka nazindekedde mu paakingi n'atamba n'agenda ali mu muzigo gw'omuvubuka nga mawanyi mukama wange naŋŋamba ali mu muzigo gw'omuvubuka naŋŋamba omukazi yalese abaana be yalese emmotoka ze namugulira mu luggya ebisunzo n'abiyekawaawo teyakutteko n'ekimu buli kyabugagga yakirese buli nebyerateeka amannyo ge tena ekimu kyeyakutteko bisebwakabange emabegakaawo naŋŋamba naye yabiresewo byonna yagenze mu muzigo n'omuyaayi yamuyita muyaayi kavuga tekena kyekayina n'asooka ayombawo n'akavuma buli kyamwesa tekena kyekayina kavuga kagenda mugattako ki nga nsirise bwe naye nga mulaba kimu mugamba ekyo kyewayita omuwa kyeyanonye eri kyeyanonye eri naye nga omuvubuka agenda mubonyaabonya amusuza mu muzigo simanya bali mubunanga babakasukebwere babajjano bagenda bakasukebwere bamugobe mu kayumba batandika okunoonya gye badda naye nga njulako kimu mugamba mukama wange kati awo emirembe gye wegikola ki yategedde ki obulamu bwekituufu kye bwagala so kati tutekeraawo okwesudiya nze nteranyo ogamba bwala olina omusajja wo ngaolaba ali progressive nga mwetegeera guma bw'aba takuba
ng'alwana n'alabanga okuleta yebiri esatu bw'ojja n'omugamba njagala esatu n'anoonya esatu n'agita naga bebi nsobodde zino naye n'omugamba nina ekizibu kyabiri nagahanga ninawo etaano n'agireeta kwata egyo togamba gwe atasaana kumpa 200 kwata egyo kubanga ojagala tukesera ogiriri okumunoonya nga taliiwo kwata egyo abasajja bonna bayaayo abasajja bonna bafaanagana naye nga Ssekajja atumaliza ebigambo bino nga tukugamba ddayo olabirira abaana bo genda olabirira abaana bo tetukugaana kwagala Zenbeki mwagala itiiza okkeggo wamukwano tewali yakulagira naye abaana bo kikulu bali gwe musaayi gwo abasajja beeyongeredde ddala okwagala Amiri ebirutalo yagenze n'amulambula nako nze nagamba oyo mpuka mugezi nnyo ebirutalo ekyamutuuka andi kyatuuka family kati basajja kwagala kozi ebirutalo yakolera kali akayima naye bali bemukozi yakolera komawo osalawo mukwano naye baali banja yandibadde ggwe n'atabawo kano ate eri emabega erisalawo komawo mukwano yonna naye alina kuyayimbira mukwano gwe we yali n'atabagwe wetwatte eri vidiyo mwali taata we yaliye kale afune mbayimbi kambeereyo yo jjako ebintu bino naye famire yange nasigazza omutungo omugonyumya naye famire y'omusajja nayo yennyini nti eno naaba akola eneya nedebeta bolochuwa dindi bolochuwa kyekimu ne business card ate kalenda muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 7. Executive Media. Focus, innovate, succeed.